Olukiiko olukulira eddwaliro ery'e Mulago nga lukulembeddwamu Dr. Bantere na Byalugaba luvudde ne lutegeeza bannayuganda nti newankubadde nga mu kiseera kino amaanyi gateereddwa nnyo okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 naye bakyagenda mu maaso n'okujjanjaba endwadde endala. Abalwadde ababadde batidde okujja mujje tubajjanjabe nga bulijjo bwe twali tubajjanjaba nga COVID enatuuka. Teri n'obugo tugenda kugamba nti olina okusooka okugenda kutestinga COVID nedda gwe jangu tukujjanjabe. Bwe tunatuuka ewaffe e Mulago nitweralikirira nti oyinza kuba olina COVID oba ofunye chance tujja kujja ko sample tukutestingi bw'oba oli positive tukuba ekitanda tukujjanjabe. Bino byogeddwa ku ssengejjero ly'amawulire erya gavumenti era bw'atyo n'akubiriza bannayuganda obutafiira waka na ndwadde endala ez'enjawulo n'okusinga ennyo ezo ezeetaagisa okulongoosebwa. Ku ndwadde endala nga si za COVID tulina ekitongole ekijjanjaba abaana abato Directorate of Pediatrics abaana bonna abalina ebirwadde byonna by'ogamba by'abaana tubijjanjaba ne biwona ne tuwonya abanyayuganda abalibeera ba leaders baffe mu nnaku z'omu maaso ne baba bulungi. Tulina ekitongole kya sajjale bano ekitongole ekirongoosa kino ekirongoosa bw'oba olina ekizimba mu mutwe oba mu lubuto oba mu kifuba oba mu kabina oba wawona bwe kiba kize okireeta nitukisalamu nitukikasuka eri. Dr. Byalugaba era asabye bannansi naddala abo abatanaba kukkirizibwa gavumenti kuddamu kukakkalabya obutageza kukaka gavumenti kukikola kubanga kino kikolebwa ku lw'obulungi lwa bannayuganda bonna. Ku by'okugulawo era okudawuni tubagamba nti abantu musigale gye mulinde gavumenti ebyebagamba byemukulatira timuvaayo ne mugamba nti akawuka tikaliiwo akawuka ka COVID tikaliiwo nti feka tugende twecyange twenywera omwenge nedda bwekakukwata nikakuta ofuuka maniwa. Dr. Byanyima Rosemel nga yamyuka ssenkulu w'eddwaliro ekkulu ery'e Mulago ayogedde ku kusoomozebwa kwe bayiseemu ng'eddwaliro naddala mu kiseera kino ekya COVID-19. Ono ayongeddeko nti newankubadde nga balina okusoomoozebwa okw'okuba n'abasawo abatono naddala mu kiseera kino ekya COVID-19 bagezezzaako okukola buli ekisoboka okulaba nga buli mulwadde agendayo afuna okujjanjabibwa. Eddwaliro teriggalanga era kiba kikyamu kugamba nti eddwaliro lizeemu okukola kubanga eddwaliro teriggalanga. Yes, abalwadde bakenderako era nga bwe twagambye nti emmotoka ne boda zaali ntono olw'okuba nti zaali ntono oluusi accident nga zikendeddemu naye era accident zibaawo. Ono agambye nti eddwaliro litegekeddwa bulungi okusobola okujjanjaba n'okubudaabuda abalwadde ab'enjawulo era nga kati gavumenti yassaawo weema okusobola okussa mu nkola ekiragiro ekya ttonsemberera mu kiseera kino ekya COVID-19. Bw'otuuka wali ku kiliniki tubatuuza oba tubayimiriza nga tubawaamu amabanga. Kiliniki ezaali nga zirina abalwadde bangi twafunayo tenti ne tuziteeka wabweru ne tusobola okuwa abalwadde amabanga. Dr. Byanyima era ategeezezza nti baakajjanjaba abalwadde ba COVID-19 399 nga ku bo 340 baasiibulwa okuva ekirwadde kino lwe kyabalukawo mu mwezi ogwokusatu.